tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawu ku Mityana Road, Busunju, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssentale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Nkwaniriza webale okutugoberera agenda mu comment section, genda mu wansi eyo obeeko n'engeri naawe gy'oyingira mu mboozi eno. Ebintu bibaddewo weekend ewedde akutte nnyakati oba wiiki ewedde abadde Engineer Akram ne Dr. Kuluthum. Naye Dr. Kuluthum wiiki ebadde namba asirise. Abayita yogera naye finally yamaze n'avaayo n'akomawo e Canada gy'abadde yagenda naye yakomyewo nitumulaba nga byesamba. Nze Jamal wena Kaseke webale kutulaba waliwo ate n'ebirala awo bivuddewo. Waliwo kati ennaku zino actually bakabadde byali bya Lwamukaaga. Waliwo omuganda wange ow'eruweero ow'endiga David Lutalo akatambi ke bakutte nga ayogera ku luyimba lwe bayita yambo baba tusosola something like that. Waliwo ennyimba ze yayimba awo mabega nga like message ye eraga nti tukagamba tetukuma muliro kubeera nga abantu beesosola. Yabadde alina byayogera awo n'agamba ye si munnabyabufuzi era talibeera, yali kyalina kyayogera alina kyatya era alina kyagattako n'ebyo nabyo bibaddewo. Naye kasooke ku kya Dr. Kuluthum. Engineer Akram gumisiriza omwami oyo yava omusajja yamala okwanjulwa Dr. Kuluthum era nga waliwo scenarios zibeerawo nga engineer n'abeeraawo kino ne kijja ne kivaawo kino ne kijja ne kivaawo naye olunaku olw'eggulo yes over that weekend yavuddeyo Dr. Kuluthum n'abagamba mumuviire ku musajja era bwe yali ayagala omusajja wooko omusajja we omu. Ekyo nno kiraga ki? Ekyo kiina kyekiraga ndowooza mu bakyala kubanga mu butuufu ebintu byonna bibaddewo kubanga tujjukira Akram tujjukira bulungi nti Akram y'omu ku basajja kati basereebu munnange nga si muyimbi naye nga mututubufu okitegeera era yali avuga emmotoka ye ng'ali ku Salama Road awo juzi ennaku emabega awo wiiki ewedde n'agwa ku kiwala ekyana kiwala ne kimuyimiriza n'aggulawo emmotoka ye eriko number plate za Gauteng province GP South Africa Honda. Emmotoka eyo n'ayimirira omuwala n'ayingira omuwala bw'avugako wano ne wali omuwala n'amuvuga n'amutwala mbu ayina mbu gye baasibira era ku Salama Road awo ku kaziga akamu mbu n'amala n'amukola ki ne bateesa ng'erawo bimanyi eby'ekikulu. Omuwala n'amala ne yeekyanga n'amugamba njagala ssente bwe ziti. Kaakati dokita engineer wuuyo n'ayitawo mpaka engineer n'ayitamu mpaka ku poliisi eya Salama Road. Wuuyo mpaka Katwe gye yasibira. Omuwala agambye njagala ssente bwe ziti. Omuwala yasooka 3 n'adda ku 5 n'adda ku 7 n'adda ku 10. Otegedde ne baba wamu ne space eteeseganya naye nakyo interview gye nakola emabega ne mbuuza baali bateesa ku ki olwo ng'ateesa ku ki. Ekyo no kiraga obubbi bw'abakazi bayirawe omanyi wadde Akram muyinza omusalira omusango naye tusooke tuddemu nnyo ku sayidi y'abakazi nabo babbi. Akram yagamba era ye yabagamba mu statements yakola yagamba ye avaako vu talina wadde 10 era byagenda okuggwa mu kuvaako evvu talina wadde 10 kubanga basooka ne bateesa famire ya Akram nejja bwe yajja ku Katwe Police Division n'awaayo nekuŋŋanya ssente awo ensaamusaamu zizitajja kwogera abazitegeera bazitegeera. Omuwala n'azigaana
tegedde omuwala bw'azigaana naye ndaba nga waliwo ndowooza obuzibuzi bwawo naye Dr. Akram Engineer Akram yabadde musajja nnyo kubanga tuse n'agamba ndowooza ekyo kyaleese n'omuwala kubanga yagamba waliyo ekiso poliisi n'egenda n'ekebera mu kazigo kali omuwala ke yali agamba nti wabaddeyo ekiso nga teri kiso oshegera tewabaddeyo kiso kati kitegeeza inginiya ono babadde bamukonjera finally tubale tuli awo weekend eyo Dr. Kulthum Muzaata n'avaayo n'agamba nze omwami wange mumuveeko era oyo byonna byakoze ne byayogedde agambye omwami wange mumuveeko kuba mulina bye munoonya mubinoonye oba mulina bye mwagala naye nze ate omukwano gwe guli 100 kati ebintu by'abaagala natoteekayo kikyo agambye omukwano gwe guli 100 era we twogerera ebintu si birungi naddala kuba badde bakuba Engineer Akram otegedde bulungi kale ebya Dr. Kulthum ne Engineer Akram byebyo kubanga tuba tulina statement ejo omukazi okuba bino byonna byagwawo Dr. Kulthum tabangako kigambo na kimu kyayogera twamulabye ng'akomyeyo Bulaaya n'ayogera mpozi ne ku peegi ye ayina media house emu gye yagambye nti mumpeeko temusaba interview sinzirina ati zijja zibawa bwe yagezezaako okugamba atyo okitegeera so okitegeeza nti ate ye omukyala mumaliivu nnyo n'okusinga mwe bwe mulowooza nti ajja kuleka Akram mumalirivu kanveeyo eyo katugende ku muganda wange David Lutalo. David Lutalo avuddeyo n'akola statement olunaku olwaleero n'ategeeza eggwanga n'agamba nti okusinziira ku mbeera ebaddewo emyaka 10 akayimba kemusitiikinga kuba kemulemeddeko tiyabadde ayimba oba ng'alina ebigendererwa bye yakayimba emyaka 10 emabega nti bala 10 okuva kati bala emyaka 10 emabega then awo giri egiddako awo yakayimbira naye yemulugunya naye yemulugunyiza mu bayimbi newankubadde tayatudde linnya agambye oluvannyuma n'okujjusa cricket oval n'ajjuza zi extension zonna ze yakoze n'akuba mukono n'akuba mbalala Luweero David Lutalo abayimbi mwe mumulwanyisa tewali mulala era abadde abuuza lwaki kize kigenza okujja nga amaliriza okujjuza cricket oval emabega bibadde tebiriiwo kakati ekituufu kiri nti David Lutalo akantu kano ke yabadde ayogera nga omanyi abaana ba social media Lutalo ye muntu abaali talina lutalo na lumu wadde nange erinnya lye tabeerangako na lutalo na lumu n'obulundi n'ogumu naye David avuddeyo n'akomentinga ku kantu ako kavidiyo ako musoke mulabe ka video kano aka David Lutalo ke ya commentinzeemuko producer soko producing soko stopping emukao balabe video eno posing amao balabe video eno David Lutalo yeno jengendo okuteekayo yakoze eki jayogeddeko ng'ayogera ku ki nga ayogera ku bintu by'asuubira nti abayimbi bye babireese
Producer soko olage ka video yako. Mwenna ne bafanzi ba David Lutalo, how are you? Muje baliko muri bulungi. Amanye era nze David Lutalo. Waliwo statement ziri mu kutambula ebintu bye batemyetemye mu bintu bye nabadde njogera ku show embarara. Olimba le nade nyimba ndiyimbidde emyaka 10 ndowooza. Kintu ekyo nakiyimba dda ti muyamba tindabanga kitaffe omu kati amawanga gatuyawulira ki emyaka mingi semirundi mingi nnyo buli gye mbadde nyimbiranga mu myaka eyo mingi nnyo nga nzijamba gamba bannange tetweyawula Uganda tulina kubeera muntu omu tekisookedde awo si kyakubiri awo si kya mirundi gwa 10 awo kubanga nze ku ndowooza yange ku ntegeera yange era bwe nazze nga ndaba bankyomedde nnyo ku social media natandise okulowooza mu ndowooza yange ate nga nawe njagala ogifumiitirizeeko nti oluyimba si lwa myaka 5 oba 7 lwa myaka 10 kudda waggulu naye ku bonna ku bantu ku bye boogerawo ani yeetaaga ennyo abantu nga bali wamu nze ne ndowooza era nga kyekituufu nti opposition eba yeetaaga nnyo abantu nga bali wamu okusinga neŋŋamba ani omutuufu ankuba lwaki mala kujjuza lugogo n'abooga nnyo n'eshe zisigadde zonna ne zibooga nnyo ne walyoka wabaawo kubanga opposition teyinza kwagala bantu kwawukana nze kubeera nti siri politician nkiddamu siri politician tekitegeeza nti ate sitegeera mba ntegeera naye lwaki mala kujjuza concert eno statement ze nayogeranga buli lunaku buli mwaka ne zivaayo leero abayimbi bwe mubanga gye emizannyo gye mutandise okuzannya kati ngenda bakuba endongo mugenda kitegeera sigenda kwogera bingi kubanze mmanyi soosi weeva n'abapikaapika eno kubanga abakifunamu ate be bankuba ate nze bannange nze omulabe wange mumanyi nze omulabe wange si politician kuba ne statement gye nayogedde temukwatako yadde n'akatini omulabe wange mbamanyi naye bakyali tuyimbe nze mbalize mu studio endongo keyogere. Okay, ako kemulabye ke ka video ka David Lutalo bambi afuddeyo ne yeeyogerako nagamba abannange byonna mubikola nga bwe mubiraba sifuddeeyo obuzibu bwa muziki era agambye leka mbakuba endongo era agambye leka mbakuba endongo ngenda kubakuba endongo. David Lutalo oluvannyuma lw'aka vidiyo kali akatambula utegedde agambye kanveeyo mbakube endongo. Vidiyo etambula yeeno nayo kangibalage kuba wonoogiraba hijaba kikuyambyeko nnyo. Vidiyo etambula yeeyo kati ndowooza osobola okwawula kubanga kati mu vidiyo badde ako ke ka vidiyo kali keyayogedde ng'ali ku stage yabadde embalala ka vidiyo keyayogedde n'agamba nze siri munnabyabufuzi mwawabala nti oba munnabyabufuzi oba biki yagambye nze siri munnabyabufuzi naye ndowooza tugende leka mbeko nekyembategeeza wano. David Lutalo musajja muyimbi ate w'amaanyi ate era alina erinnya ery'amaanyi so mbadde nze mbasaba obanga nsaba nteesa bwe baba nga mulimu abayimbi abalina bye bakola nga mulimu abayimbi abalina okubaawo ne bibayisaawo mukube n'omuziki mukuba omuziki gwammwe ngene mugategate mukube endongo tewali kisinga ndongo wakati mmwe kye mulina okukozesa ndongo mpozi nga waliwo ebigendererwa ebirala ekyo nakyo wanawo ebigendererwa ebirala tugenda kukiraba mu maaso tugenda kukitegeerera ddala mpozi nga waliwo ebigendererwa ebirala tutegerekese bulungi nze bwendowooza bwentyo wewanga tewali bigendererwa birala David Lutalo mukube endongo kuba musajja
mundongo ye muzibu naye yayogedde avuddeyo kali kapiriyo kenkula za kasose nti abamulwanyisa bayimbi ntegerekese era yagambye abamulwanyisa bayimbi tewali balala bamulwanyisa bayimbi kati ababira kabivuddemu ebyobufuzi siza bannayuganda mwenna amanya gayenze Kizitalaba kampani yaffe eyitibwa Net Connect Travel Agency tuli Mmengo mujje tubayambeko okola paperwork owensi zonna eza Bulaaya okugezanga Canada, America, UK, Australia ne Schengen visa zonna tuzikolako tetukola za bawalabu nedda tuli Mmengo tukuyambako kola paperwork omutuufu omulungi n'ofuna visa tukola visa eza student visa tukola visa ez'okulambulako abaagala ogenda mu holiday zonna tuzikolako enamba yange y'essimu eya WhatsApp eri 0702 28 27 34 gye nkwata mu ngalo eri 0700 31 62 28